Islamic University in Uganda tusayininze ekiwandiiko ekiteekawo enkolagana wakati wa university yaffe ne university eyitibwa Islam Online University. University eyo ng'ekolebwa Dr. Bilal Philip era nga esomesa amasomo ag'enjawulo gakwataganya ku ddiini yaffe ey'Obusiraamu, business studies, management n'endala, naye nga zo osomera ku mukutu ogwa intaneti. Tuwe kikwetaagisa kugenda mu kibiina otuulemu, abasomesa bonna obasanga ku mukutu ogwa intaneti. Ebitabo byonna, notisi zonna ze weetaaga ozisanga ku mukutu ogwo, n'olwekyo kiyambira ddala abayizi naddala abo abateesobola, kubanga mu ndagaano eno gye tusayininze tugenda kutandika okuwa degree programs egy'okuba ey'emyaka 4 mu Islamic Studies, nga naye omuyizi kimwetaagisa kusasula $9 kyokka oba gye giringa emitwalo 29-30 buli semester.